kwesiba abanyampiwa gojja ku kitebe mwani fe tuzimbye ekitebe ya can fucking account for it. Let me tell you, press conference here. It's okay. See you. Abaganda bagamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigala ewaka, ekyo ekiri adigida kyekirya n'atadigida. Kaakati nno ennungi tezikya bbiri, ew'omuti babeera baseka ng'ew'omugumu ampuliriza bano bakaba maziga. Kaakati nno olunaku olwaleero ennungi tezikya bbiri. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze akyogera lunye nti mujja kukiwulira oba mwagala oba temwagala. Mwalabye ebyabaddewo mu kalulu akabadde Kawempe North, ababaka ababadde beesimbyewo bonna baalekebwawo wabula omu owa NUP ono yayisibwanga ekyokuttale, yakubwa emiggo, yatulugunyizibwa, kyokka Mukama mwataliira mandaazi ono ye yawangula. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso, omubaka ono eyeesimbyewo ku minisita kaakati ebigambo bimwononekedde. Ono nno asazeewo kujambo nga wa NRM naye nga ekifo kyagala okwesimbako ate kiri minisita. Kaakati nno ono yasibidde mu kkomera butereevu nnyo nga n'empi ensambagere amaze okubeera nga azifuna. Kyokka mu ngeri emu Dr. Hildeman Mazongoto akiikira abantu b'e Mawokota ampuliriza Hilary Kiyaga ebigambo birungi si birungi bwina yongedde okubeera nga avaayo. Omusajja ono yalya n'okunywa n'anywa. Kaakati no pulezidenti yamunaabira maaso era mwamulabye ono yaganyira okumukwata mu ngalo gye buvuddeko. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Kyokka mu ngeri emu woono eyawambibwa emyaka 30 emabega nga yawambibwa amagye aga Mwami Museveni kennyini emyaka 30 emabega. Ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bitiisa. Okuwamba tekutandise lunaku lwaleero, amaziga tegatandise lwaleero, amaziga gatandika dda ng'omusajja ono yakayingira mu ntebe eya Uganda. Bangi twalabye nga bawambiddwa, bangi bakubiddwa, bangi battiddwa, abalala babuziddwawo. Kaakati sooka olabe ne kwono emyaka 30 olwamala yunivasite bw'ati n'awambibwa na guno gwaka. Ampuliriza amaziga gagenda kubeera nga gongera okubeera nga gakutulukuka. Kaakati nno yenze Eke Master mabega w'omuzindaalo ntuuka okubeera nga mukwano wange ampuliriza nkwebaza okugoberera omukutu guno ogwa Eke TV Media Uganda ne nkusaba nti video sooka ogiwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri. Bw'obanga oli mpya nkusaba osubscribinge kubanga guno gwe mukutu gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka gwokka ogukuwa amawulire gano ge bakweka ffe ntugamba katugaleete ensi egategeere abantu bano tubeere nga tubaanika. Kaakati ekiri eri e Congo, ekiri e South Sudan kyongedde okufumba mutuku. Omusajja amayiddwa nga Lutagambwa Meja General Paul Kagame ebigambo byongedde okumuddugalira. Kaakati ono akeesa lukya kyokka nga ne General Museveni mu ggwanga erya South Sudan naye ebigambo byongedde okubeera nga bimuddugalira, ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Jjukira nti ono yagenda nga asaaga naye ebigambo byongedde omuzitoowerera. Kaakati nno kansoke nkutandise butereevu nnyo ew'omukyalo ono emyaka 30 omwana we yabuzibwawo regimu. Mwami Museveni yakwata omwana wange taddangayo kulabika na guno gwakagye emyaka 3. Mwana wange yali akamala okusoma e Makerere, mwana wange yakakola essomero, mwana wange yaggyibwa awaka ku makya, mmotoka ezo ezitaliiko nankani ezitaliiko nnamba, omwana wange n'atwalibwa na guno gwaka Edwin talabikanga. Na guno gwaka Edwin talabikanga. Naye oyinza okwogera omuntu n'agamba nti oyo ayogera ki? Mukwate bulungi Maureen oyo mbuuze nti Edwin yani mwenyina. Saddayo okulaba ku mwana wange. Simanyi mwana wange kyeyaleka. Simanyi yayogera ki ekisooka n'ekisembayo. Kale nno mukwano gwange atugoberera ebigambo nga bwe nkunnyonnyodde nti bya nnaku nnyo. Oyinza okuba ng'olwaleero gw'okyaseka era ng'oli bulungi. Kaakati nno omukyalo oyo emyaka 30 okuva n'olwaleero ng'obaze okudda emabega, omwana we ge yateekamu obudde
n'amuteekamu ensimbi n'amuweerera nga ly'essuubi lye olwamala okusoma bw'ati nga yakatandika okuba nga akola ng'afulumye e Makerere, ono yawambibwa era emmotoka etaaliko nnamba na guno gwaka alipoota eyo mwana ono teddangamu kulabwako oba tefulumanga nti kino kye kyamubuza oba kino nga ne wenjogerera essaawa zino n'abaabuzibwawo oluvannyuma lwa 2021 bangi na guno gwaka tebakubangako kya mulubaale. Kaakati nno bw'olaba abantu nga beekyaye, bw'olaba abantu nga banyiivu, bw'olaba abantu nga bagamba twakoowa, gw'osirikanga kubanga bannayuganda bingi bye bayitamu oba oliawo bwe otasobola kubeera nga otegeera. Kaakati abasajja nga bano ampuliriza akafaananyi kano koolaba kawandiikiddwako nti Muhoozi era ne kawandiikibwako mu bwongo nti Bobi Wine, ate wano wansi ne bateekawo ekigambo bbiya, kati ate eno wansi ddala ku mumwa ewali ecupa ne bateekawo bbalamu. Kaakati gw'olowooza ono abadde ategeezezza ki era lwaki ekifaananyi ekiriwo ate kya Bobi Wine nga kitegeeza nti ono yabafuukira akayinja mu ngatto ku makya mu ttuntu ekiro mu matumbi gwe balogootana ne babeera nga batamidde ne babeereyo mu myenge gyabwe mu bwongo bwabwe mulimu ekintu kimu Bobi Wine. Kati omusajja ono Muhammad Nsereko ng'amaze okukyankalanya abantu b'e Kampala n'afundikira ng'avudde ku bwa MP Central nga talina kyakoledde bantu yadde n'akamu n'akatono okuggyako okubawuddiisa n'okubeera nga abalimbalimba. Kaakati ono yavuddeyo mbu n'akola ekibiina mbu eky'ebyobufuzi. Kati ono mbu ayagala kwesimba mbu ku mwami Museveni. Kyannaku nnyo abantu nga bano abandivuddeyo oba oliawo ne bongera okuggumiza ekigambo kya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu naye olw'omululu n'omulugube. Kaakati bano basazeewo okwongera okuvunza ensi yaffe n'okubeera nga batemaatemamu abantu baffe abandyegasse awamu okulaba nga tulwanyisa omusajja. Wabula kya mukisa mulungi ebigambo bino byonna byonna byayogererwa omusajja ono ng'akyali mu Parliament era nga tannaba nakubeera ng'abotola ekyama kino eky'okuvaayo mbu yeesimbewo. Kati ono omusajja yakubye neraale mu bitundu eby'ebusoga eyo naye sijja nakubeera nga ngiteekawo wano kubanga bano tubamanyi. Bano be bantu abazze nga balya mwami Museveni mu ngalo era abazze nga balemesa enkyukakyuka n'okwagala okuwuddiisa bannayuganda okutujja ku mulamwa. Wabula bano batusanze tulaba butereevu nnyo, tetuyinza kubeera nga twegatta ku bantu nga bano wadde nga bano batuma butumwa. Kati njagala osokulye ebigambo bino ebyabuuzibwa omusajja ono byemabegako, wabula bitulaga butereevu nnyo obubi obw'omusajja ono tayagalizangako nkyukakyuka. Be bano bennyini abatusibyeko omusajja yokola nga bwe baganye Bobi Wine. Nsereko njagala ombuulire baali bakutteko di akawunti zo. Nsereko njagala ombuulire baali bakutteko ndi ku kisaawe. Nsereko njagala ombuulire mu Parliament gye walimu luno kutogikwatako baakusitulako n'amatayisi kulabangako. Nsereko njagala ombuulire omusirikale yali akubye ddi. Nsereko njagala ombuulire if I start to put up a list like this, guys, we are in an era where people have a high level of IQ. Nsereko mpa chance njogere because ate nammwe Nsereko yes Nsereko soko sikemalizeyo saagala mulowooze nti no Nsereko bojjano n'otuwa platform. You're doing us a favor. We also gave you a favor. We gave a favor to Segirinya. We welcomed you on social media because we are giants on social media as your giants in Uganda and in Parliament. So I don't want people the likes of Dewo to come here and say this is a platform Temubalata. Here we can decide to be more radical, we can decide to be more intuitive, whatever we want, because we choose what we want to say. So what I want to say to the people all out there watching us, the intolerance created by yourselves. Nze Nsereko njagala ombulire lunaku lumu lwe nali nkulabye ng'omusirikale akwata Jake Besigye. I can actually one time so kugamba okay ne oyo na politics gwe tusomye ebintu tulabi. You know why we critique Besigye? We critique Besigye kubanga we add up repeated patterns. Njoke Besigye bamukola kino ne bamukola kino niye lwaki abalala we bakozi bwe bati. Njagala ombulireyo opposition leader omu mu Uganda ayina Liberty Besigye zaalina, ayina Salute Besigye zaafuna, ayina Sente Besigye zaalina, ayina kugamba it's too much nammwe. Nsereko mutima gwo kimanyi kojja omugezi teyakyogedde. Nsereko mutima gwo, you're going to play politics. Me, I might not be a politician like you. I might not be smart in politics like you. Niye mu mutima gwo kimanyi. Nsereko, you're a friend to the first son, you know that. You're not going to deny it here. General Muhoozi is your friend. Yeah? Continue. He's your personal friend.
So someone akungamba nti Nsereko, you're going to have the same liberty as other people abali mu parliament. Nsereko, I'm going to put it on record. Your fellow members of parliament claim you're the only member of parliament who sleeps in a presidential suit. Newabanga government ya Uganda is a suit. Do you have the same liberty like any other member of parliament? No. Why? Twegamba mu Uganda mulimu ebyana n'abaana. No ngamba Ingrid Turinawe bamukwata ku bbeere ne bamwa $1,017,000. Is she the only Ugandan woman eyakwatibwa ku bbeere bannange tubeere mu Nsereko? Would you want to discuss ogamba abantu to this we bamukwata ku bbeere? Government emusasudde. Besigye bwe bamukola bwe bati government nemusasula. Amama Mbabazi bwe yakola bwati government nemusasula. Mujje to believing there is democracy oba waliyo political parties in Uganda. No. Do you want to tell us in budget weita Besigye lwabeera active? Budget weberi down, he's not active. People are going to call him a mole. Nze sigenda muyita mole. I can call him a potential mole. I don't care whether you Nsereko you support me Lubaga oba Besigye supports me. Truth should be said. Guno mulembe muzibu nnyo kudiringa nagwo because mwaberanga n'omulembe gwe mugambe ebintu ne bamala gakkiriza bukkiriza. N'okwata omwana zaake mumukubye omutwe. Amaze okkuba omutwe. Mumulumbye mwaluwa. Ate mwagala kulaba nga bw'omega toluma Nsereko. Olwaleero omusajja akikugambye oli tujazanya politics. Muwalawo ne mutabani wange bagera bera mu Uganda enkya tutandika abamaziga ku bintu bye twekkiriranya. Abaganda bagamba nti enkoba z'ambogo zejja zokka mu bunnya. Olwaleero Nsereko tujja kuddamu propaganda, tujja kuddamu kwogera kino, twogere nitty-gritties eza economics eza psychology eza law, but the truth on the back of your mind. Ogenda kwera mu nnyumba y'eggoloofa, omwana oli gw'otaafaako agenda kujja kwe muwala wa Katayimbwa ng'ayingira mu nnyumba. Omwana oyo gwe mwaggyeko emirimu atalina mirimu agenda kusikako essimu yo n'agenda abebe cool in his stupidity. I'm sorry to mention names. Aweda atugamba nti waliyo security Uganda. Bamubyeko essimu. And the only thing you could post, oh, but he face bichi. You said to us President Museveni has security. Where was the security to get your phone? Where is the security to track your phone? You're talking about Nsereko. Let me. No. In my last submission. Just a second. Kakati nno ebigambo nga bw'obiwulidde ebyo byonna biri ku musajja oyo omu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko. Abasajja bamuteeka ku lukalaayi ne bamusiika busiisi kyokka ono tebyamumalira nkugambye wenjogerera essaawa zino ng'omaze okulya ebigambo ebyo ebyamugambibwa ne bamubuuza diri wali osibiddwako, diri wali okubiddwako ku jjeeke, diri wali olumbiddwako, byabugagga byoki ebyali bifudde oba ebyali byonooneddwa. Kaakati omusajja ono ng'atunula angaazi ng'embuzi eyasiza ekibya. Kaakati nno avuddeyo mbu agenda kuteekawo kibiina ky'abafuzi mbu naye avuganye Museveni mu kifo ky'okubeera nga adda emabega w'abantu oba oliawo betukkiririzaamu okununula ensi yaffe. Kati omusajja ono Hildaman yakola ebyakasobeza n'ayisa President Kyagulanyi mukamwake. Kaakati ebigambo bimwononekedde. Kansoke nkulaga ebigambo bino ampuliriza omusajja ono ebimuzalidde ebitukula tukomewo. Kozesebwa abanyampiwa bw'ojja ku kitebe mwani ffe tuzimbye ekitebe. You don't know ffe tuzimbye ekiki naye ojja just kumisleadinga kitebe just because of your opportunity okuyingira mu gate y'ekitebe. You are misleading. Ffe tuzimbye ekitebe, I can fucking account for it. Naye bw'oyingira buyingizi gate ate kwonoona kitebe. Don't dare do that. Nze ndi Ssaabayenje. Super. Ffe tuli bazunguli. Ndi Ssaabayenje. Omanyi mwana waliwo ndatuka mbadde nnyo omukatuliki mwana obukatuliki kati essaawa okukwangula tambule ng'omusamize Kati njagala ojjukira omusajja ono ku bintu bya mpuuga ebyaliwo yavaayo butereevu nnyo n'agamba tayinza kusalira mpuuga musango mbu kubanga yali mu katuliki munne. Era jjukira musajja ono Hildaman ebya copyright gye byafundikira bikomye ng'omusajja ono gwe baatuma okusindika etteeka eryo erya copyright asobole okuyamba bannayuganda bannabitone yafundikira afunye akasente era nga akalidde era nga wagidde Kenzo. Kaakati omusajja ono ebigambo bino bwe bamubuuza ku byampuuga olw'okuba naye yali alidde ssente ku za copyright yavaayo n'agamba tayinza kubeera nga oba oliawo alya mu mpuuga olukwe kubanga mukatuliki munne mbw'ate aludde ng'akola naye nga mukama we. Nga kino kitegeeza waaliwo okusalawo ogenda n'empuuga oba togenda na mpuuga. Kati omusajja ono
olw'okuba yalemwa okusalawo n'abeera aganaaga ng'ali matankane ng'empale Ssaaba 7 kakati yessaawa ku gurawundi abantu bamutwala talinnya bamugobye nti genda twakukoowa kakati ono atandise okujjayo enjala n'okulaga Edwin omutuufu mu bigambo bye byatandise okubeera nga ayogera jjukira nti omusajja ono bwe yaweebwa bya corporate yavaayo n'abeera nga alya ebigambo bye nti ate saategeera saakwatagana bulungi na President Kyagulanyi kye yantuma saakitegeera ne bye najjayo saabitegeera olwo nga ssente zize twayogerako biliyoni ezalisoba mu 5 oba zaali 8 oba 5 mujja kunzijukizako mu komenti ezaweebwa abayimbi ono nga naye y'omu ku baaziganyulwamu era ne bazigabanamu kaakati nno n'atandika okwogera oludikya era ebya copyright ebyamusindikisa mu paliamenti oba ebyamukwasibwa mwami Kyagulanyi abeere nga abigobako paka lwe binaayitamu ne bibeera nga byafa ttogge kaakati nno bannayuganda ab'engeri ez'enjawulo bavuddeyo ku musajja ono batandise okubeera nga bamwambalira n'okumutuuza kakalaayi ku lukaliya okumufumita empiso ebigambo nga bwe bulya biibino wano. Mr. Hilderman afakina for it kima amabaati go kima temutusinikira namu ffe twazimba ekitebe ffe lwaki wakizimba ng'okyayimba kima amabaati go gwe tukwagala kujja kimako mabaati go bamatoffaali gwe tugenda gaku totusinikira naawe bano balabika balabye nnyo kiyaga owabafaatha kibike kaseera balabye ku Hilderman bwe wali Hilderman wakolaki olina ky'osobola okukola gwe olina ky'osobola okukola obuzibu otulumbye mu budde bubitu kyabanja kyabazinga katumalirize ku kyabazinga tujja otunnyonnyole watuwa ssente mmeka ku kitebe ogenda kutunnyonnyola gwa fakina for it mwagala tumanyira ze wasonda zonna ogenda zoogera tuzikuwe totumanyira ffe twazimba ekitebe bw'aba wakizimba oyagala kufuka mu lujja kati oyagala kutufuka ku mitwe katumalirize kyabazinga ogenda kujja otunnyonnyole watuwa ssente mmeka okuzimba ekitebe ekyo gwe Hilderman simanya fakina for it ogenda kutunnyonnyola watuwa mmeka oba wateekawo bukajjansi bw'ogenda bukima ggwe mu obwo bupale buke kaseera balabe kuzunguli toyina ky'osobola kukola neeki tewabaweeyo n'akuwaga omangu era ne mwewagira wagireyo kuwalagi toyina ky'osobola kukola n'ekimu niwe mujja bazunguli 10 ekyo tukikubuulidde tewali wano kaadi yo walya n'empuuga teriiwo piriyodi tetusobola kubanga eggwanga tulijja ku babbi ate ne tulikwasa abanyaguluzi todda piriyodi ekyo nkimaze era bw'ovaayo n'obeera ng'oyawukanye ku mugendo jjukira nti National Unity Platform ogwo ye gurupu y'abannayuganda abaagala enkyukakyuka okulaba nga tuva mu Uganda enkadde tugende mu Uganda empya buli lw'okyusa ebigambo byo n'otandika okubeera ng'oli matankane ng'empale z'aba 7 nga bw'olaba Mathias Mpuuga Babedi Bwanika abaalumirizanga mwami Kyagulanyi nga bw'atumbula ebisiyaga n'okubeera mbono ye kabaka waabye mu Uganda kaakati bwina agenda okufuluma nga pulezidenti w'eggwanga erya Amerika yennyini mu bigambo byagamba tuzze tuwa gavumenti ya Uganda obutitimbe n'obutitimbe bw'essente okupromootinga ebisiyaga okutambuza ebisiyaga okubonyesa enjiri y'ebisiyaga kaakati olwo lwe twategeera nti Babedi Bwanika be bamu ku baweebwanga ssente zino ezaavanga mu Amerika okutambuza enjiri era baagitambuzanga mu linnya ery'okusiiga bannankyukakyuka ekigambo kino eky'ebisiyaga kaakati nno abantu nga bano abatakyagibwako hadithi kaakati olwo tuba tumaze okubeera nga twawukana nabo kati ne Hilderman eyali omuntu w'abantu eyakkiririzanga mu nkyukakyuka eyayagala ennyo mwami Kyagulanyi bwe yatuuka mu paliamenti n'alowooza nti emyaka 5 gifuuse emyaka 10 nti ono taliva mu paliamenti kati omwaka gwe tugendamu gwe gwaka 2026 naye ng'amawulire gonna galaga sayini zonna ziraga nti omusajja ono okuva ya sidelininga n'omusajja mayidwa nga Mathias Mpuuga olwo yayawula ne President Kyagulanyi Center Mitembo ono yayawula ne bannankyukakyuka ono yayawula ne bannamawokota era nga kitegeeza nti omusajja ono okubeera nga yatulyamu olukwe kitegeeza nti constituency yaffe ey'amawokota yandidde ate mikono egy'abalabe baffe kubanga omusajja ono
abantu baali bamwesiga. Omusajja ono abantu baali bamukkiririzaamu. Omusajja ono abantu baali bamwagala. Kati nga kitegeeza nti omukyalo oli Amelia eyaliyo bw'anaakomawo tusabe nnyo oba oli awo ayinza n'okubeera nga atwalako constituency, kubanga kaakati nkugambye nti ku gurawundi omusajja ono takyaliyo. Kyokka nga jjukira nti wadde ekkumi terikyawomu tabulako batono oba oli awo bamukkiririzaamu. Kati NUP ate egenda kukwata kaadi egiwe omuntu omulala okwesimba emawokota, nga kino kitegeeza nti noono bw'aba gyali ne NUP nereeta omuntu omulala, kitegeeza nti obululu bwaffe tugenda kubeera ate olwo nga tubwawulamu. Kati olwo omulabe waffe asobola okukozesa omukisa guno okubeera nga atuwangula. Wabula ekyaviirako omusajja ono nga bwe nkunyonyodde okubeera nga takyayagalwa, takyali ddaalingi, era nga n'essaawa zino yeekulubeesa bwekulubeesa, ensobi ze yagaana okuvayo okubeera nga azikkiriza n'okubeera nga yeenenyeza bannayuganda be yasobya. Kaakati nno ebigambo byamwonoonekedde dda. Wabula era njagala osokolye ku musajja ono wadde tetumwagala, ebigambo byayogera ku musajja ono byandiba nga mazima gennyini agakayira atagaga. Kati ne Bobi Wine tasobola kukkiriza gwe Irudaman otandikewo revolution mu party eyiye, genda okole eyiyo. Ebyo byowoza nazimbe ekitebe omukazi kasita bamugoba mu maka ne bwoleekanira ebweru wa gate. Omusajja nze amulabirira bloke yasokako nze najire. Bloke yasokako oyo musajja tamalaako baba bakugobye. Kituufu. Kati Irudaman yawolereza mpuuga. Nze ndi mukatuliki nnyo. Nze sisobola kuba mpuuga. Twasoma ffenno basoma bonna bayamutomesawe oba byebyo mujije ebyabwe ebyemasaka bino byabufuzi. Bino byaki byabufuzi. Semakadde Honorable Nsereko yasomesako Semakadde yali amutidde kweni tuzi. Yopeke Semakadde amanyinya amateeko okufuzinga Honorable Nsereko. Niye yali amusu student. Ngeri politics wali. Politics alinga mupiira. Abasabi b'omupiira we beekuba engwala. Oli ne woba olina muganda wo ng'asembera mu maanyi nga goli wase n'omukuba eyo biba byebweru. Bobi Wine abata mukyaye nze si mukwano gwe naye wano mu interest zo tokyalimu. Kati ye Irudaman yakoze eki because akalulu akajja Bobi Wine clearly knows nti ebizibu byasinze okufeesinga today bwe butaba mu parliament. Era kyovula balubongo yamuleeta mu Kampala Lubongo yafuuka leader of opposition bo beetuulirewo kati ati baliriddwamu enkwe bisekezi bagala mujja ebisekezi alina okudda Lubongo yadda wali kuba bamuleeta okuba president 2031 yajja eno project ya NUP yonna ya Lubongo ya ono Bobi Wine asagula kkubo ngaliidika bo baagala wali Lubongo ya kati kyakoseza Honorable Nsereko pate kutayiza Lubongo munuko tutyamu Lubongo ya is a professor of Harvard. Lubongo yali mwenale mwatumanyi kakati eno project yenu UP yonna was built for Lubongo ya to stand for presidency. Kati bamujjayo eri adde wano bamuleta mpola mpola kubanga sete zibadde ziva mu parliament. Bobi Wine akitegedde omanye ebibiina ebyo bizibu byakufuga ne Besigye kyamutuukako gwenga party president tobayo mu parliament. Yes obaki kati parliament ne politics waayo. Era mpuuga yagenda nga nakola kiro ng'ona amanyi eri mwenale mwena abamunga tono tukukuta naye mukube kubanga NRM yennyini ate eyuzinga Bobi Wine abalwanira entalo. You think entalo eziri mu NRM eziri ebusogo olwaleero kati one side use Bobi Wine to beat the other. Lwaki Bobi Wine avuma speaker? Lwaki Bobi Wine mu kalulu akawedde yawagira abe NRM Mama Kadaga yagamba senga mu muzi nono omuvubuka mu Northern Uganda bebe NRM be yawagira mu bitundu byabwe. Kati we all know waliwo alleged olutalo lugenda maaso wakati wa speaker ne Mama Kadaga natukanuka nti kyabazinga bamuwamba ngate ni UP bida dala speaker. You see politics baliba Bobi Wine bamasi na legani for hire kuba ne Besigye inabo ya taking anga side mu bintu byenale nga inaba atakuba nabakuba akuba kakati ye Irudaman yagenza because Bobi Wine atulaze ekyabadde kawempe kyatulaze the man still commands Buganda region. That is a fact.
president twateekamu biliyoni emu nezigwamu ne tufuna obululu kanaana buli mulonzi twamugula emitwalo 8. Can you imagine? Ko obululu kanaana ng'ateekamu 1.2 buli mulonzi oba omuguza emitwalo 8. Era akalulu ne katulaga nti NRM tulina okwetereeza mu Buganda wano. That's why you are finding those ministers moving aba Buganda region batandise okutabula mu bitundu byaki. Akaluke kawempe katulaga tuyina ebyokukola mu Buganda region. Bobi Wine akyali ki mwali mu relaxinze muko ati kyewunyisa kawempe erimu abantu emitwalo 2 eyawangula nagumu kasanvu kitegeeza 80% date vote. Where are these voters? Kubanga politics kyotamanyi eri abatagala president Museveni nga tebagala ne Bobi Wine bo baliwa bo bagalani ati kyekibuuzo nsolekala bikayiba akimye. Kakati nno ebigambo byebyo Hildaman birungi si birungi wabula nga mikwano gyaffe nyongera okubeera nga mbaaniriza mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe n'okubeera nga mbeebaza mwenna ababeera nga musubscribinga enkya n'eggulu nammwe ababeera nga vidiyo muziwa ekigalo nammwe ababeera nga obubaka bwaffe bwe tuteekayo mubuulira paka vidiyo lweggwayo. Kakati jjukira mu ntandikwa nga bwe nakubuulidde nti omusajja General Museveni atudde ku matiitiiri mu ggwanga erya South Sudan. Jjukira nti ono ne mu ggwanga erya Congo gyali nnyo amagye gaffe gye gali butereevu nnyo ng'ekitongole kya UN bwe kyakakasa nti amagye 10 galabwako nga gayingira mu ggwanga erya Congo. Era n'omusajja omwogezi w'amagye yakikakasa nagati amagye gaffe gye gali e Congo butereevu nnyo. Kaakati nno mu mbeera yemu ne mu ggwanga erya South Sudan. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga erya Congo lye libudamiza lirisinga okubeeramu abayeekera abangi wabula nga mbayeekera bano mujjiddemu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda agamanyiddwa nga RPF. Kaakati nno gano nga gali wansi wa M23 nga geefudde abayeekera. Kyokka ng'ekyamazima amatuufu bantu babeeranga ko bayeekera mmagye ga ggwanga eriwedde emirimu eri e Rwanda wadde nga Kagame avayo ne yeegana ensonga eno naye nga bwino yenna n'amawanga gonna agali mu nsonga eno gongera okulumiriza omusajja ono nga bagamba nti buli muntu yenna alabwako ng'ayambadde ebyambalo bya M23 n'ebyokulwanyisa byennyini bya M23 n'amaanyi ge balina n'emmundu empya byonna biraga nti waliwo gavumenti eyongera okuvujjirira abantu bano omusimbi n'okwera nga bavujjirira ebyokulwanyisa kw'ossa ebyambalo emmere n'ebyabayizawo mu lutalo. Kaakati nno omusajja ono amanyiddwa nga Kagame ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Jjukira nti eggwanga erya Belgium lyavayo ne limuwooninga era ne limulabula okwesonyiwa eggwanga erya Congo wabula ono yafuuka kyesirikidde. Eggwanga erya America nayo ne livaayo ne lyabula omusajja ono okuva mu ggwanga erya Congo era omusajja ono ng'akanya kwewakana nti nze mu Congo sibangayo yadde n'akamu n'akatono. Ekitongole oba ekibiina ekya UN United Nations baavayo ne bagamba omusajja ono nti bw'oba otwagaza obulamu n'eddembe gy'amajeego mu ggwanga erya Congo omusajja alemerako. Kati gye buvuddeko abantu bangi abattibwa muno nga mwalimu n'amagye ag'eggwanga erya South Africa nga kigamba nti abayeekera ba M23 be batta amagye gano. Kyokka ng'ate bwina alaga nti M23 n'amagye ga Rwanda balinnya mu kimu batambulira mu kimu era nabo boolabanga abayeekera obwina omu alaga nti si bayeekera magye gennyini agawedde ag'eggwanga erya Rwanda. Kaakati nno okulya n'ekkomba essowaani kumaze okubeera nga kubalukawo mu ggwanga erya Rwanda era twandirabanga Kagame byasiba bikutuka ng'essaawa yonna bamukuba ne bamuyinza ne mu ggwanga erya Rwanda. Sooka olye ebigambo bino mukwano gwange ate nsobole okubeera nga nkomawo. Twali bagaga, twali manga mwanyi, obukopa n'amayuni. Laba omuwemba, pamba ne vanilla, byafuka lugero. Bakitaffe, bajjajjaffe luli, babanga balimi bya ddala. Weeraba okuyiga, ebyo byafuka lugero. Ate bibiro binoonya. Byonna maama byakwawo ebitundu byaffe by'omunda kati bakutundo kyasiza ddala. Ani alitereza Uganda yaffe nekotekeze amaaso mu bisaayo kuba abasajja bakambwe gyalaga. Mbuzani alitereza Uganda yaffe nekotekeze amaaso mu kisaayo kuba abasajja bakambwe gyalaga. Kati
bagira kyere neseraba naye tuddukira tulope emisango bayamba saidi eyalidde kwegamba yetoloola dda bwebatukulembera eyeyo yekansa mazima otuula mu njuyo nonoonya oddukira nga mpaawo amazita gakulukuta ku bantu b'erubiki be bamenyera amayumba olina okulajana babalanga kimbu bali mu ntobazi buli be babaako kye bayisawo muntu wa wansi abonaabona ffe tuli kikiye twafuuka bisasiro mu maaso gaabwe kulira emiyanga mazzi ga biwoobe ku bantu b'ekitesi abafiira obwemage awatali kusasulwa wadde okuliirirwa ku famire zaabwe mu uganda kyokufa kifuuse kya bulijjo ani alitereza uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga mbuzani alitereza uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga twasomanga kuleke kyoga leke Victoria zonna lekeza kwawo obuvubi aloba bulinyamu twafunanga baluwa za kyalo ne kaadi z'ekyalo ngove noderi mwaka ku mwaka wetaaya kati byonna byagwawo byafuuka byalizi kaadi ofunayo etaano bwekigwako tokyali munauganda yadde ebisawe by'ennyonyi byetwalina sako n'ennyonyi zaabyo byaddawa twajja kusawa n'obwe twafuna amafuta kaseera katono katiga muntu ani alitereza uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo kuba basajja bakambwe gyalaga mbuzani alitereza uganda yaffe nekotwekeze amaaso mu kisaayo twali twawumulamu ati fe olutalo lw'ekkongo twaluwangula kati oluli ku lusha olutandise lwe lw'e Sudan kati lwe tuli obbala naye nga ekongo Democratic Republic of Congo specifically Eastern Congo Museveni yabadde atwalidde ab'emu 23 ebyokulwanisa mu nnyonyi omanyi Belgium ya deployingayo bakomando ne ba instructor abali okutraininga M23 manya abali okutraininga abawazalendo vigilante group militia group ne FDLR n'amajega Congo so basobodde ogikuba amasasi ennyonyi nekka wansi ku kisaawe bukavu kuba yabadde ereese byakulwanisa nga kasooka ne kajja olumala ne baliita kati babadde bazokkola reinforcement eri wa M23 obuli obukola obulwana urban warfare ne bagikuba bapiloti omusimanyumba omunauganda n'omusudani ne babakola ki ne babatwala babayina infakiti amajegese ga Congo kati ge gabayina naye nga abawazalendo be babakutte ne babatwala Museveni ali kutta abantu eyo gya deployinga gyakola omulimu gwa sikaali kubanga Museveni okugenda Congo essaawa zino kuba Abannayuganda kiri balumya mutwe bw'ate lwaki gavumenti ya Congo yakkiriza Museveni okuleeta abasirikale in fact Kisekedi mbugezi bwe kati kamba yambe coach okukibreakinga down omanyi for us we were taught to critically think and analyze okay ate si kwesuma naye ndabye nga Abannayuganda bangi kibalumya omutwe n'Abakongo omulina kano kakinyoonya akakazeeya akatuusa akamanyira pulezidenti waffe Mbu Mobutu
wekakinyonyi gwe nakuwulidde ng'oyogera mbu ate lwaki Tshisekedi akkiriza amagye ga Uganda okujja e Congo. No, Tshisekedi si ye yakkiriza. Ensi za Afirika zonna ezifunanga bwetwaze era zikyazinira mu ntoli z'ezo ensi zikirimaanyi. So kati Bufalansa ena interest zaayo e Congo. Emmanuel Macron yatula ne Tshisekedi n'amugamba kiriza kana akayiringu ka Museveni kaleeta abasirikale bateekewo oluwonku wakati w'ebibinja ebirwanya ebiri e Congo ne Total Energies eryokusima amafuta along the Albertanian Rift. Tshisekedi n'amugamba sisobola mukkiriza mpozi nga n'amagye gange galabira ddala byakola. Oba mukategedde akola obwasikaali bwe akuume interest zo naye nga n'amagye gange gakola ki weegali galaba. Saagala akole fujjo tumwesange nga atulumbye. Era amagye g'e Congo agafadaka ebyo bye babalimba mbu simanyi balina endagaano gye balimu mbu balwanise EDF. Nedda baliwo ku monitoringa biki bamasinali Museveni be yatwala okuuma interest za Total Energies eya Bufalansa French Oil Major nti tebasukka we babagamba. Olaba kati yaleese ne simanyi Thomas Lubanga ebya EDF ayagala biva akajja asembera mpola. In fact most of the okutta abantu yali oku masterminding mu kubatta asacrificing amu n'abajasibe. Okay, mu Lubanga simanyi Kodoko ebyo tebiriyo. Babadde bakozesa olukujjukujjo aba M23 obwasigala mu Eastern Congo tebuyina wadde obyoko leero ewalikale emundu esibye tukutawaza lendo kyebukola bali bujjamu webabujjamu wakati ffe twagala genda South Sudan eri omulamwa. Odinga Amerika ye yamusindisa egendera beki bamugambe ta macha n'agamba Odinga sinze yasibye macha sinze yamusibye akayiringu ka Museveni ke kamusibye era n'abajasi baako bekaleeta wano be bakali. Odinga najja wano n'akagamba ate omusajja ne keebuzaabuza ne katandika okwebuzaabuza. Odinga n'akola ripooti nti international community eyingirewo. Mujjukire nnate eri awo Kenya. International community eyingirewo kyekyasoose chairman African Union Commission n'agamba ngenda sindika tiimu ey'abasajja abagenzi bagende bakole mediation wezigaana a military strike anytime from now ekola ki eyingirawo. Kati kabadde kefudde mbu kali busy wane South Sudan wekakutte ennyonyi kagitwala e Bukavu bagikubiddewo amasasi. Katonda yabayambye bagikubye mu mbeera destabilizing bebe muwulira mbu ennyonyi bapilot ba Uganda babawambi bapilot nedda babadde batwalidde bwa M23 byakulwanisa essaawa yonna. Kagame kabadde kalina ekibinja ky'abalwanyi kye kakozesa okudestabilizinga Burundi ekyalo editabala era nabo bwa M23 butuusi nga kabuteekamu ssente destabilizinga Ndayishimiye ne kuva ne ku nkuluziza era kaabikolanga. Kakati baagala kukozesa Burundi nga gundi kyova olaba security Bukavu eri tight mu buvoobo mwe basoboledde okukwata obwo bupilot babubuuziza babugamba badde batukozesa mbu tuleetere bano ebyokulwanisa bye buli okwogera. Kati Congo is a no-go zone for Kagame. In fact anytime from now era nkiddamu Museveni ne Kagame bagenda kukubibwa jeke webawo n'okukubibwa jeke sas baasasini bakyaliko. Kagame ye ICC omulamuzi Lydia Mugambe bamugambye ayogere biki bye yalaba kubanga she's a legal officer on International Criminal Tribunal for Rwanda enoonyereza ku 1994 Rwanda ni genocide. Kati buno obuyiringa okwagala omukkakkanya bwamuteekako ekisango nga Museveni we yakola sejjusa akayiringa ka Museveni we kakola tinyefunza nga agenze mu Ekizairo atandise okwogera ebyama ne kamugamba ngenda kuimplicatinga mu ICC
nti wakola ebikolobero ku bantu mu Northern Uganda kwe kugenda emayuge ne koogera bye kaayogera mbu UPDF committed atrocities to people of Northern Uganda. That process sejjusa naye kuba mutima n'akomawo ng'atyo okumutwala mu ICC. So Kagame ne Museveni essaawa yonna ekyesawo se Sudan okozesa chemical weapons okozesa emmundu eziwanda omuliro n'ayokya abantu abanwe eyebadde ethnic cleansing of the Nwe people. Era abanu mwebale nnyo big up kinsanyusiza nti mukijjukira nti Western powers zamukozesa okunyiga Gaddafi n'okunyiga Garanga. Kubanga Andrew Mwenda kojja wamu oza akugamba senga Museveni teyawa Garanga helicopter fum Garanga yali badde mulamu. Had Museveni not given Garanga junk helicopter, Garanga would have been alive. So he unalived Garanga. And today he wants to unalive Dr. Liaka Mache. They have failed actually to unalive Tshisekedi. Abazanye smart. Newe bwalese buno busimanyu bu Jackson. Ronnie Jackson kano ka Congress man. Oh, eri lobbyist team ba Monteg. Tshisekedi jaina kabiriti. So abana Uganda nawulidde amawulire agava ebungereza bagamba opposition erina okukola balina okwekolamu ekibinja ekikimu beegatte. Akayiringo ka Museveni we kabitegedde katandise okwactivatinga buno buwinikizo. Oyo winikiza yafuna miliyoni 2 omusango gwe kasese ku ICC bagutte. In fact kyekyava n'okubeera nga teyaddamu kwesimbawo. Ekyo kikolobero ekyo kiwinikiza ekyo. Buno buwini bya nyima bano ba Mike Mabiki Misimanyi ono owabidandisa ebyo byonna buyiringu bwa Museveni, opposition ya Museveni badde ya creating bo. So abaana abavubuka muveyo mukole ebibiina by'obufuzi tukoteekawo some sort of alliance. Kuba wana alliance tesobola kukola kuba obubiina bw'opposition obusinga Museveni yabadde abwetirawo nga bukolera ye. Ate Bungereza egamba ngera we bakikola ku Besigye n'Amama Mbabazi bagala opposition unity. So Bobby Wine, do your best to galvanize opposition unity, but you are dealing with Museveni morals within opposition. Bamugisha muntu babesije mugisha muntu wa commanding okutta abantu mu Northern Uganda tewetondanga teba holding nga accountable tovanga yo kubyogira.